Abasobodde okutambula ku lunaku olwaleero olwa Sunday mwebale gyonna gye mukomye saako gye mutuuse ate nga nate tuba tutuuse mu ddiiro lyawo nakugamba nti gwe abantu b'otasobola kubanga otuukako ne weegomba oba n'olabira ku ma-TV oba n'ogamba that is a celebrity, I would love to know her story, I would love to know his story. Tuba kutuusaako trust me ojja tegeera biki byonna bye bayitamu n'ekiseera kino nakugamba nti ebiseera ebisinga we shall bring you ministers kubanga ensonga tozimbuuza because ojja yitira munnange Zemero zikabagahe nate njagala okugamba nti kyonna kyokola kubanga taddeko KTV kyankizo nnyo ate nga sabbiiti ewedde nyongera okukujjukiza gwe ataaliwo nga maybe walina ebyakukwatamu naye nga olunaku olwaleero you've made it to watch your TV nti twalina omukulembeze w'abayimbi ba gospel bamuyite King Wesley yatunyumizaako ku katono ku bulamu bwe ate nga nate wetugenda okutandikira wabula kyenjagala okukujjukizamu ku ebyo ebyaliwo nti effujjo yalikola maximum lewonsela minimum but maximum bwe kituuka ku by'eŋŋumi terikyataakola waliwo n'ebigambo byeyakozesa naye nga sibijjukira bulungi sikajjukira naye nga nja kuddamu nkamubuuze naye nga mmwe kati kyemmanyi oba waliyo abantu eyo nga batulaba nga naawe olina ebintu byewakola nga obijjukiramu n'ogamba bannaaye amwayiza awaano n'ogamba naye mukama atujje wala mu butuufu so nate olunaku olwaleero mbadde nkusunirako osobole okumanya tugenda tutandikira olunaku olwaleero nate awo wetugenda okutandikira wabula nga tetunnaba kutandika kasooke mwanirize atubuuzeeko Yesu yeebazibwe King. Haleluya. Akukoze bulungi? Nnyo bulungi obutagambika. Amiina. Yes. Kati waliwo watugambye nti omuntu bwakubuuza nti how are you? I am born again. Omuddamu nti you are born again. Yes. How about these people? We are funny. Nakusanga alhamdulillah. What do you reply them? Still? Alhamdulillah bil alamin. Assalamu alaikum. Bongamba assalamu alaikum munaye ngajitola. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aka born again utokongerako? Kuba bayogedde Luwarabu. Alaikum salam. About all salam. I got peace be upon you. Yes. So it is just a greeting. It's peace be upon you. Waliwo abantu abamu betu wosanga katugeze I'm just want to tease someone. They are born again. I'm also born again. I've greeted them. Assalamu alaikum. Yes. Olina akuvuma. Is it birth? Yeah. Well, yeah. It's ignorance also at the same time. Na ati sometimes abo bategira gye bava bo bakimanyisho kya busiraamu tebakwatagana ki na busiraamu. Olwo sango naganze ngani ogasala. Nze ngasala amaleeko kitegedde ngasala amaleeko bulungi nnyo because I've been in a space where peace be upon you liwagamba praise God mulimu cultures kati ng'abanyankole boboogera bobabuuza mukama ak'omukisa mukama yebazibu kitegedde ngamba oba musamize oba si musamize bonna bakola ki so ekyokugamba nno mukama yebazibu kitegeeza mbu ate oli mulokole nnyo kuba mulimu n'abasamize betumanyi nga basumba nga baweereza soko obuze ku bantu tutandikiraawo so Yesu yebazibwa abooluganda abooluzungu aboolunyankole aboolukiga mwenna Yesu yayagala ennyo manya n'eddoboozi nze King Wesley King of Radio. Ani King of the mic? King of the mic MC Cuts. Oh, King of the mic, yeah, MC Cuts, King of the radio. Yes. And by the way, at times, confusing true. Very confusing and kati fena tubisekera mu kwa michali wange. Mkwano gwange. Like it's very hard for someone to be in the entertainment industry ngasi mkwano gwange. Kizibu. Just wakubanze sitinkiza sikupostinga si banga bitugatta bingi nebitwawula bingi. Kati because ebitugatta bingi nebitwawula bingi siraba kulwaki nze ate abangoberera abalina ebitugatta mbakuba gwate gwalina ate ebitwawula okitegedde kyeŋŋamba nti bwe mbeera n'omuyimbi wa secular yenna okitegedde neekubya naye ekifaananyi abangoberera si ba secular nnyo abasinga okungoberera primary audience yange calling eri ku balokole. I just wanted when njagala okujja ekibuuzo ekigamba does that imply to only secular artists oba n'abagundi toba posting abana bezewo? Yes. Abagospel tupostinga naye nakwa kati bataba abo ndo balinga bana bange. Abayimbi ba gospel bonna abasinga ndayika bonna kumpi abasinga bonna mbaddeko mu lugendo lwabwe nga batandika va mu kutandika obutandisi. Ojja kutulowoozesa nti ate emyaka oli ku level nene nnyo. Nedda munnange va mu bayimbi batono nnyo abayimba abansanga nga ndaba bennasangawo bonna abayimbi abaliwo olwalira abasinga bonna bansangawo
Who do you remember nga gwe wasangawo wange and is still current, like still in music industry? Seku kati Seku okudi awo aba bali awo Beti na Maganda, Beti na Kibuuka awo, Beti Muwanguzi abo wakalize ntandika okukola events mu 2001 2003. King, let's come back this side because kati awo tujja 2003 awo nga ntandise okiggumiza ng'era omuyimbi aggalawo show nga Pastor Okudi kitegedde 2004 awo tuddayo ku program yaffe King ng'omaliriza okusoma effujjo olikomezawo nawe walikomya ng'okubya omwana wa Bendi Bulooka n'ogamba Mukama Katonda oyo naawona ngenda kudda siddamu kulwana siddamu bana busungu siddamu kulwana era after that tewali njukirawo na joiningirako na university later when joiningirako university era almost era ku university okwo emakirira ebiseera ebyo kuva mu 2004 5 6 7 8 9 makirira yalinga yafujjo nnyo ng'ebeeramu ne strike zidezimalayo kati ate ffe we twagiyingirira kati awo na mwana bamima mwana afudde kofi ni bichi eyo nati ya gas gwe sira besi jawe yakubira campaign ya no makere yali euma kati ngine fujjo eri ekike kyabagulu ngira bwe tutandika okwekalakasa kutukukirira paka ine kasubi na security tekwatamu nga mwatandise okwekalakasa ati migo jabiranga oneti ya gas nga warogo waleta specifically wabana be makerere tia gas nga specifically wabana bachi be makerere kati atuwe twayingira wonna zibinde joining university Makerere nga taxi ziyingira okuva mpaka nga zikuyingiza direct wa munda mu university nga ne pitch ziyingira direct munda mu university kati nze wabera yo wewe strike bichi nga nimbolufuma bwenti faculty ya IT kwa de nalimu nga ninyirawo boda eri ku mulyango nga njifulumya wano nga nzikirira wansi mu kikoni ku UCF ku church na mbira I will forget this question. So sabira ko mu strike nedi sarwa nakuwa de nomuno nogwe naingira kama nkubulira kasita kiri kyagwa nze nkumanye ndagano zanga ni Katonda kasita kiri kyagwa ningamba bro me and fighting so awo ne tukivaako saddamu nze teri muntu yali ampulideko mwezi yanwa nze sinyigira abantu ne bonkola kisola kunyigira ne obo mwana obwalo okoze ekisiyomba sirwana chala ngasobola okugamba banga litwaka kamala mbufumbe emyaka batira wera mukaga mwana nti situlumba nga kote tulwana ngako tampulira ngo ngambo godde ngigoze ne biboze kujja ko juzi na nyombere nyama yali ebadde ngatosa kumpa bifi bibiri sende zimbonye bonyo okulya yali akuwadde bibiri oyinza banga oyinza okubanga waliwo obuzibuzibu lwaki ennyama teyakuwa bibiri ye yasi yakolanga buli kintu olyako kitono nzisagala lya kitono awo wakawe wava obuzibu otherwise embizi sigiri yako kitono so lwaki ndya kilo zange bbiri mu kitundu sijja omuntu omu nagwe tugetaga nobeerako mu kampani zange mukama ngaayamenakune tuli bali banyama so ekibuzo kyembadde njagala okubuuza nga tetunaba kweyongerayo maaso oyina bubaka ki eri omuntu ali mu kiseera oba ali mu situation gye walimu at a time now whereby you in relating to oli mu kanisa oyina obusungu eno bw'otula banno bw'okuba banno and at the same time when it reaches to Saturday you go practice on Sunday you go minister. Senga wange yansasulako ne sente nsonyiwe anko wange nga muguddeko olutalo manyi nategekanga ebivulu mu Kampala muno kati ne anko wange okuba anko wange yali muyimbi kitegedde kati naye bw'ategeera nti ate kifo kyekimu najja naye nakikola ki nakipangisa ate kati ate nemunga katogenda kudda muteekawo kivulu ngenda kuliisa akakanja ompulire family meeting neetuula sigange nansasula nansijamu nagamuleke kati abasuku kuntegeerera nti omuvubuka ono alayika wanjawulo mukko omupango olukufu si ewa bulijjo olawelo nga tebamanyi era wetwakoma balinga abaagala obitegeera ye but later tewalina kyebamanyi ne mama wange kimanyi ne bwana labashena ajja kwewunyanya ne taata wange ajja of course kale incidents bajijjukira bajja kwewunyanya nti obulamu bwe nalivinga ebwali bwa kisibo nnyo. So as a young person obeere ogenda okwesanga obusungu gwa bwe creating it ng'abantu bonyingidde bosi tebakulinako
byolowooza nti byakabi siti byakabi naye ate bibeera bisanyusa nze omutima gwange nga bwe kyali ku ggwe anti kati nze ate kyali kisukkako ku ekyo nze nali just njagala nnyo okukakasa nti mwenna mbasobola buli omu musobola ate nga nze njagala just n'okweyawula ku lifestyle endala nze nkreatinga obulamu bulala ndi first born mu baana 8 kitegedde bw'obalaba ffenna tuli different nange naye mazima ddala actually twagala tukwatagana kati mu bukulu kuba kati nze waka nateekawo etteeka buli omu alina okusinza Mukama ewaffe baganda bange bonna bailo coprolo installed of course mama yakituteekamu fena tutya Mukama tusinza naye nze ate mwenna mwina obuweereza Mukama mwenna tewali alina nywa mwenge era tewali n'omwe waffe teri n'ogwanywa mwenge wadde oguwunyirizaako wadde endongo teri akola bya kisiru we are 8 bwotulabako all the 8 boys man we are good 6 boys and 2 girls we are just nice people era bwosanga we are nice people ffe tetuyomba tetulwana we've never had a disagreement whatsoever esobola twawulanga family ate kati bantu bakulu bawasiza mwena kati mwawasiza yeah most wabulayo joera yebuzabuza naye agenda olwedde waali agenda waza then waliwo n'omulala naye bwe wali babiri abalenzi abalala babiri oli just tamanyi kyaga ali mu phase enoonya Mukama entegera Mukama ennyo so it's okay it's understandable so but fe waffe Mukama weereza Mukama so kati ebusungu Mukama neebaza nti yali phase naye yagimpishamu nenjitegeera ate kati nayanguyirwa nnyo wendaddangayo okubulira abaana ba street enjiri abavubuka kali nze bwekola school outreaches nze nyingira mu ssomero bwe nti nemmanyira omwana owefujja ne mubulira n'ekizibu kye nenkiwugira ne ku assembly n'ekimukozesa ekyo because you've ever gone through I've been that kid I've been that kid all the backbenchers mu ssomero bonna balina bye basitwagulinga nabyo kati eno gye beefulira abakabi kuba babakubira enduulu naye wakati baba bakabi babikolera eno so for me when I still get so ku campus when joining a campus bwali buweereza emyaka gyonna gye namala esatu gyonna saalwanako saaliko mu strike saaliko mu kintu kyonna era nga kasa wewe nganza akafuluma naye nga singa mba kwagala kugamba mbu nkoleeze gwali teguggwa so era emyaka egyo gyonna esatu bwemala campus kisuubizo kyo ne Katonda bwemala egyo emyaka esatu nsigala mu buweereza ngenda nkola mu Ministry of Lands nakolako Ministry of Lands for some good time you said you are doing IT at Makerere yes nenga nenkola valuation and surveying mu Ministry of Lands eyo name ID valuers and surveyors company did you go back home later like after schooling no zisidanga ko waka okuvira ddala ku senior 2 sidanga ko waka no mbera of course waka basisulanga ko waka actually when nasula ulinde empuliranga it's weird yet no I don't remember sleeping at home nasula just actually ne wasezala nazala wange nasula yokko manyi nsula yokko kyalanga bajja ali kisula kuba banga bazaala maka ate kali kikolere kyatenvuga olugendo ate naye nga bakubuza okusula ewammwe ewaka sisulanga era sikiwanti waliwo n'obuliri bwange tebubanga nawo it is weird one of the weirdest things kyekyo kinnantalabika I don't know whether my father has even ever seen me da nnyo yeah so kwa kati lijjukira newe nabiranga mugundi kati nga nimbalima nti dyeri wasenga holiday naye nga ate ne wasenga amagandi eno bwe ntyo nga ndya mujjago kati nga tebogerezeganya omwana ali atya mumpeeko bantu bali busy kale omwana mumpeeko already muzeeyi alina abaana abalala 6 ewaka kati ne wasenga naye wali abaana ffe tukuze nga tukula ne bakazinizi baffe bwe tutyo ne katinga kati ng'okyali ku campus ngeno obulamu bwa ministry nabwo bwe bugenda mu maaso fully in ministry kati fully in ministry like ministering in which department exactly music and dance outreach nabulirako naliko ku prime time awo netugenda ko ne campus alliance tuwepawo aids ntukola outreach z'amasomero natufuuka good change agent akitegedde netubanga tubulira mu masomero tukola outreach mu masomero tulina dance group ezina bulungi nnyo ndi mu kuyimba nkuba rap ebiseera byonna kubanga rap music nga ntegeka concerts actually bwe ndaba nga nkuba rap ate nga nina okuyimba ate nga nze mutegesi w'ekivulungi nga namanyi kantegekere ddala nkole platform y'abayimba nze nkikole kinkite so nenzira mu ekyo nenzira mu kwemusingira emikolo gy'abantu
What is a dream before you didn't have a dream? Anize, the sign a dream. The sign a dream. Nature naina chali chimuntu I was supposed to be. I know for a fact I'm a difference maker. So normal status quo business and boxes I can't fit in the normal box. So I knew I was a difference maker. I knew I was born for greatness. I knew nachimanya ndiwanja urukubana abalala. Kubana abalala ebintu byonna nali nkola byalinga beyond my age, beyond my time. What pushed you for IT? What pushed me for IT kwagala kubeera na laptop ku university ate it was a new course nga kipya. Neka nawe ate. Nkukakasa neka kati sije practicing ngako yansala. What like which nakola Ministry of Lands ebyo. Nsonga kyejo twale a laptop. Ye yakutwasa IT. Anti kati nga kwekirizibwa course kyendala yali etagisa ku laptop ku university market yaliwo. Kubanga waliwo National Library, waliwo library ya university namba nene eriyo. Kati wali owulira otyanga kyewayagala nga laptop ogina wano wali owulira otyanga obeera. Kyali kyakabi of course nga gwe ina laptop ku somero tubeera ne internet. Nitusulanga mugundi ne tulaba poni. Nanga ate n'ebyo ebisiira nabyo byali awo. Ne tulaba poni kati atutemu omuntu. Kati ebiseera ebisinga when you're going for a university, you sit your parents nagamba mna ikola kino. You didn't even have that. Ebyaki? Nze sajju za jabo form. Kubanga sente za jabo nazirya. Kubanga nze nali sinoonya points za government. Ukitegedde? Nze nali muzadde wange nga yeesobola, muzadde wange ali okay. Yanzalira kiranga kingamba n'abaana nze najja n'okufuna 2 principal passes. But when namaliriza by ogumwaka gwe nasoma sina 6 nze sakulako notices sina notices nga nze njigira mu kibiina bwo wosomesa wali nkulira ne utegeera bwemba sikitegedde awo sizikitegeera. So that's why I hardly miss. I'm very attentive. I'm a very good listener. So kati bwe maliriza ne bibuzo bigenda okujja nga afunye 21 points out of 25. Kayijukira nali subject ki jabu form. Ngina private nenjira ebyobufuzi nga sibyagala sibyendiko. Waliwo ekintu kyendowoozezza nga tetunnagenda wala. Eryo ebbanga lyonna lye wakoleramu effujjo tewalina the so-called girlfriend? No, ba girlfriend kati oba walinga fala bw'obeera ne girlfriend. Ireka naawe. Nkubuulira tosobola ebintu by'okulwana ebintu ebyo biraba. Era onywako omwenge obeerako n'abakazi okuba oba olwana. Kati teri muvubuka ali mu bintu byakulwana abeera n'abakazi. How? You can't. You cannot. Era kati ffe era nzi twabeeranga mu ntalo zaffe vita zaffe ng'obudde bwa girlfriend buveewa. Nga tebulina gye buva. Nga nze ekikosi kyange kukiringawo n'abagayi ne munyumya ebiboozi n'owulira good ne babulaza ne bakabulaza bonna. Ukitegedde ne mudde waka kati nenzira mu bya game PlayStation ng'obudde like from P1 up to senior 6. Are we talking about senior 6? Sign girlfriend. Senior 6. Teweegombanga ko banno ababeeranga nabo. Waliwo kubanga wabeegombanga nga n'okuba oba balemesa. Waliwo kasiteera kasista kantantubanzi bagenda kasiteera njanzubanzi mu P4. Sini P4 kali ka P4 ne P6 nga ni P6. Masuulite nkaagala nikampandiikira ebbaluwa ya laavu. Nenjiraga waneeno kiza mwana oli bannange n'agisoma mu kiraasi. Nekaveeri mu P4 nekajja mu P6 nekankuba empi. Nga ebyabawala nze mbitadde. Bwe kabejja waffe. Kankuba oluyise mu kaswazizza. N'okaleka. Naye. Ng'abawala tobakuba okuba nze siikubangako ku muwala. Sisobola kuba muwala sobola mugalulira wadde oluyise wadde omuyombesa. Toyina kyoyinza kunkola olwaleero gwe. Nondaba nga ne feesi yange ekyuse. Kubanga muli munda nkutunira with a merciful heart and eyes that I have the power to do anything to you in my hands and I choose not to do it. When did you plan to get a girlfriend? Byantomera butomezi kati bino byajja bino yaba girlfriend obiraba byajja maze ne university nga tuli mu yetwalinga mu biki bannange nga bonobeera ono ochatinga n'omwana wesanga ngoli mu relationship n'ogiyingira bino byokuba idol byokuba ebyo idol inabeeranga idol byodda waka kola ki tobuzabuza balabi nkubulira amazima. You can't enter in a relationship nga nze sirina nkugambye sirina relationship era ze nabeeramu tezabeeranga
zina engeri gye zaggwanga nga sizitegeera nga siri amaanyi tewaziwanga budde ati kyekyo kati nga tewali na budde obudde nga tebuliridde waba ofuna olw'okufuntula banno kati ebya girlfriend ogambye nabitandika mmaze ne university. But you had friends that had girlfriends. Babeeranga nabo naye nga gwe kati bw'osanga nga abavubuka bano ababanda tebalina laavu bannange. Kati obubanda bwali buwedde. Kati obubanda nga buwedde ne tudde no ku bya kampasi ng'ate ebiruubirirwa byange buweereza tuli ku purity. Twali nnyo ku purity ebiseera ebyo ku Makerere University twagiyingira walinga kibayita prime time. Prime time ngezi abstinence is pride kuba nayingira Glovimo. Kaliza nayingirako ne Glovimo. Okimanyi nayingira Glovimo ya Apostle Alex Mitala nga nyina ne pesa. Kati ng'olina Glovimo ng'omanye toyina kiweetaaza bakati. Actually Glovimo twagiyingira wanjukira Natali. Sebolindako. Epesa otegeeza ki? Bakuwanga epesa button for Glovimo ng'ediriko Glovimo pride nze sigikwatako constitution okitegeera nange yange tebagikwatako. Kati nga bogenda okuwasozaayo epesa ne bakuwa ettala ne bakuwa certificate yabeerangako ne pesa nti me I am for Glovimo nga teri kukwana teri kwegatta teri kukwata ku kintu kyonna kintu kyabayita mukazi na laavu. Kati gwe wali wabikoowera ki because you had not even saabikoowa kubanga kati bwe bwali obuweereza bwe nali ntandise okuyingiramu. As a matter of fact muzijjukira bwe namaliza senior bwe maliza university nenzigulawo ne organization ejja breakdown yaliwoko ne tugizengulu nga bagira breakdown Africa nenzigulawo chapters mu nsi za Africa 8 nga buli si tugendayo ne tubuulira ogwo omusindi teri kukwata constitution kati ngato you have to be what you preach. You want to tell my viewers out there that you don't know what it means by heartbreak. Nze tebamenya ko mutima sagala kulimba King mukwane byaddala atani yagumenya. You don't even remember. Nze tebamenya ko mutima ko sibira nko mu relationship. Nze leno mwana gwe nanigezaako kubeera ko relationship namuganze siri boyfriend material sagala kuwasa sagala kuzaala. Omwana n'antulia bananga muri siriya nenga naluza saga ne mungamayi nanga makati kiro kituko wino munnyonnyola ne nagamba asina olaiko lita ningero kola katadda mu kugera nange nemanyi wayi anyway badali na mmere yange yabwerere kuba kati njala nnyo fumba omanyo fumba oh yeah buza John Mary mugana nze buza John bufuna John Mary boti no muvuku mula winter beni na Ivan Tia ijoyo waya yako mmere yange tabuli jiko wabereranga obwomu eyo labika tewali ebikomando no aine nze siyanga ku kikomando okuleka bere byokusikira mu kafira mabanda those people babanda like that situation that you are in ebiseera bisinga they don't have time for that tebaina antikati nze wenava mu ebyo byokulwana obulamu ne bukyuka drastically ne bukyuka mu drastically nti bwatu kukwanga mbeera nze kasina mikwano sina ki kati mukubeera nze kange my house has always been fully fledged. Zerani kufuna akasente ngudde mukyali fully fledged nga byonna mu ebiri kuva ku kuuka ku fridge yako ku TV yake nene nga nyina na njala nnyo okulunda kati nga wembere ngeje mpangisa ku apartment kati ntinako nga minawo byennyanja mu aquarium kati nga list nyina byennundira kati saa zino wendi nunda mbuwa nempule so kati nemanga kalinga nyanya bintu kalinga wenzire wakampita mu katale bulungi nnyo era ne kakati kuchanga mpasa mukyala nge ta shopping ako bitubira mu katale kubanga ya because nyina byenjagala njagala nnyo ebintu ebirungi nyanya nguze nga nnungi sifuddeyo ne bonguze nyanya 210 sina buzibu that's I'll go to the market, I'll go to the supermarket, I'll buy whatever kalinga njagala nnyo ebintu kalinga era ngula n'ennyama yange ngula fridge yange birejjudde kati wajja omaliriza university oba ng'okyali mileza I don't know when watandika ddi okukola nze natandikirawo right away Ministry of Lands nga muzimba system ya like why still studying or after studies nga nkyasoma wali okola which department of ya valuation and surveying nga tuyingiza figures za mataka mu Uganda yonna. Did you have an idea? Yeah, because I was doing IT. Oh. So that's the system I had actually created. Eyo kawe yanyambirawo. Then nimuvaaka awo nayingira ku bayitanga claim investment. What's that? Claim investment zibalinga tutunda computers. Kati nga tutunda computers zino kuzifurbishinga. Kati just wako kali bintu byachuka buchusi. Nenga NGOs zonna mu Kampala nganza servicinga computers zazo n'okuzikanika. Are we talking of Kampala? Yes, Kampala.
nganza service nga computer zaabwe zokuteekako antivirus kati enaku zino bakola batya simanyi nga nyina blower nga nyina antivirus avasi n'akaspaski nga gyosaba gyenkuwa ezo NGO nga nkuwa ne invoice bulungi nnyo nga tukuteerako tugiblowingamu bulungi nnyo computer yo nebanga ekola esaza ekyo kimu so kati awo natandikira then ennyonyo Ministry of Lands bwenvaayo after 2010 bwenvaayo after World Cup nga tufiiriddwa abavuka betwalina bo mu office ya Ministry of Lands ku kisaawe waneeno bomu yakuba awo lwembivaamu ebyo nenzira eno kati program olugendo lwange nate tukyalina King atunyumiza emboozi ye kansubire ng'olina kyoyigamu nakugamba nti tebijja tukolera nnyo makulu bwe tuba nga tuleeta abantu wano wabula nga tetulina kye tuyiga nga just tuyisa buyisa bivulo kasooka tunye ku lwendo lw'amazzi tukoma out of King akyagendera ddala mu maaso no emboozi y'obulamu bwe kansubire nga mmwe bakulembera abayimbi ba gospel you really love this like you hearing some of that first time mubadde mumanyi omuntu omulala and then at the same time boom omuntu omulala ayingiddewo kati ne omulala bagamba some of the people are going to tell you are you the one kati bw'okitunulira ekyo ekintu that's why bonna kati bavubuka ennaku zino olimu alina amaanyi ganola olina avuma olina ayomba nakola ki ensonga lwaki tebampulirangako nga nnyomba abanga nkola nnyo nga mbaddamu because I know the level of harm and hurt I can cause. You're not going to convince me like toina ngeri gyogenda kunkakasa that you're leading an industry and not you're facing challenges here and there. Like how do you overcome? Olaba obukadde magezi. Because I know what nze bwe ntandika olutalo teruggwa paka ng'obuliddeyo wansi. Ensonga lwaki tolutandika? Ensonga lwaki sirutandika. Ate nze sirinaako rules of engagement mu lutalo. Bwe maaso olw'okukuba ekikono ekikuba mugere bakameza buki sirinaako rules of engagement. Kati awo because nzanya with no rules nkikomya. Tewali mwano nze mulaba nnyo n'abantu ku social media. Sinalaba baana balina fujjo naddala lye ninaali badde nalyo. Nakubuuza n'obanga omukulembeze ng'entalo zibeera wano ne wali twajjirwa TikTok and you don't react. Someone abuse you, you don't react. Onzigyeko ki? Osinga abankuba amannyo gano ne gavaamu. Gana muli bugola babyalinga ngumi. Kati goloba okoze ekigoyogedde bokoze. Ate ze ngumi zengamba eza street. Zetwabeerangamu. Kati agabalala gavaamu bivi agago gavaamu na ngumi. Kati nkubi oyogere bwogezi kigambo nvume mbu wabeewo ekyamaanyi. Ekisooka tomanyi na gyensula. Obudde bw'olina bwe bw'olowooza bw'olina gyendi. Okitegedde? Yeah. So kati bwe nzire wange it's peaceful. Mirembe myerere. I live like a king. I enjoy my life. I am happy. I am the most happiest human being you'll ever find. As a matter of fact, ebizibu byange mu nsi muno bitono nnyo. Nnyo nno ddala nga bwe kikomeza ebizibu ekyo. Nga bwe nkigezaako okwogera nti Mukama ambeeredde wa kisa era wa mukisa eri obulamu bwange. Nti nsonga lwaki I get crazy money and invest in projects abantu ze balowooza nti nfunamu ntya. Naye tebandisose ne beewuuza zo ssente nzijjawa. Mwaka ku mwaka no spending over 150 million shillings, 70 million shillings in just awards zogenda okuwa bwi just abayimbi. Ningo tuwalina omwaka kusasula. Later at that, katsooke tukomewo wali eri we twakomye nga tetunaba kugenda mu bulango bwa bakama baffe. Oyingira otya omulimu gwa being like part of this journalism? Yeah. Now that was one of my beautiful stories. Now nze kuva dda nagendako kwemu ku TV mu 2023 radio 22 radio ne ngamba njagala kubeera piki present mukulu naimya nangamba like just like that njagala kubeera present. Yeah, nayingira bulungi nze nali mukalukalu nga sijja busera. Mukulu najja nangamba njagala nangamba tosobola kubeera, you can't, this is not your thing, you can never be. You never even went for them. Yeah, nayogera bubi nnyo nenzija mu ekinyizo kyange n'ekinyizo nenvaamu nensala paka bwayise nengenda ku Top TV. Top TV kati yalinayo kyali wange Dani. Kati Dani nga atakola ku Top Teens. Kati tutandikanga okubeerangako ku Top Teens okwo nenzija naye nga just nzijangako nga guest. Naye nga naye bamubuuza omukulu oleeta bwaki? Ng'omuleeta nnyo nga ayinamu shares mu show. Kayitandika okubeera ku ki ku Top Teens okwo nga kutubeera kwetubeera bwe tutyo. But fast forward 2010 njingidde obuweereza kati ndi serious mbuweereza ndi mubuweereza ministry ki tutambula 2011 awo
kati nasalawo nga nakita kimanyi bangamba sigenda kati kirungi ebivulu byo tewali aŋŋaana kati nentandika nga obikola kati tukola nga tukyeza amasomero tukola biki kati nga ndi ku university okwo nga nkola program yalinga nnungi nnyo kati one of those days my boss now Mr. Tim Sabiti who eventually became my father nandaba nga MCinga nangamba you have a good voice man. Yes. Jamuko ku spirit konze ize nga nzija kumacha kati mwentuka kumacha walinga omwana nga wita ani wawulira otya kuba ekyo kyali ekirooto kyo kati ate wena nituuse nga ndi comfortable nga tokyabijjukira biri nga sikyakiriko nnyo nga already ndi wakabi ku ground. Yes. Already ndi wakabi ku ground zigenda okuyingira radio nga already ame brand kati nga ku ground ndi wakabi events zonna ezitambulawo nazona nzazikola kati netugenda mukulu nakola ki nemugamba naye nze sikiira nagamba isoke jangu esaaza oyagala nze nalina amateeka nga sizokukanga ssatu nga nsonga ki nze mirembe gyange nze nno nakatandiko nakati simanyirangako kuzuukuka after 17 years of whatever it is nze alamu bweba tekubye sizuukuka so okwebakira ennaku 3 togituga situga anti kati lwenjituga waliwo eddako ngeya nampangulufu ngeyenyiza bunyiza kati ngolina ozuukuka kati ennaku zino salaleekanyira abantu bali waka mu nju kuba balina okwebaka kati mmanyi nozuukuka so now nenzija mu studio nensangamu omuwala naŋŋamba what's your name you go mugere ne ani what's your name kati ngaye bosi wange awuliriza mu office naŋŋamba nemugamba king naŋŋamba king of what kuba kati nze gye nali mu Kikoni bayita the duke of Kikoni then nawalanga bamita the dance maestro kuba nali dancer mulungi nnyo dance maestro king of the dance floor whatever it is kati nze natuuka mu studio nemugamba I'm king naŋŋamba king of what nemugamba where are we of course we are in radio. Yeah, I'm king of radio. Nagamba, okay. Ladies and gentlemen, in studio we have the king of radio. Have you been on radio before? Was that out of the studio? In the studio, mu studio kumpeo. Kuna yogerera yambuza gwani mnaze king show. Ku show. Yes. No, king of radio. Ukitegedde. Naye ngali waliwo beddeko king of radio. Atenga ngali beddeko king of radio ngane ku Facebook yange biseera ebyo gye nali nyina. Wamana inako na girlfriend wewe obuzungu obutwaberanga mu penipoze nenga buli bwabwe nenga tukononyako sente kati nga kuliko West Dance Maestro wakitegedde wangamba king of radio tumaliza show bulungi eggwa anyingira mu office njogere ne mukama wange ngamba usiyasobize bulungi what are you doing tomorrow koze bukosi kuba kwebaka nanga you should come ne mugamba ndize siri muntu akeera nga kati kyeguya nanga you come what time can you come at 8 you come at 8 9 nedda sebo naye 8 koze kaiti kali nsobola so nitandika nga kujja 8 I came at 8 a.m. in the morning for a whole month ngazenzija kati nilutanga tutanso okuny kati bwe nakikola nengamba naye guno mbuliwo ogenda ofuuka omulimu gwa radio nengamba naye kati kulwaki mbangu kola nga tolaba nsonga nga siraba nsonga but nenfumiitirizamu ne mugamba mukama bwe mba ngenda kukola omulimu guno ogwa radio kagubeere for a purpose of promoting gospel music nkulayirira bwentyo bwe nagamba mukama kati jjukira tuli mu system urban music ono wabaraga dancehall afrobeats tebabi ekkanisa ekyaganya omutegeera before it wasn't gospel teyali gospel bukwano oyo teyali gospel ebyalinga bidongo byansi nze ffe gye tuva bali wa Joseph Ngoma be bayimba Bakaro Budubiki be bayimba okitegedde kati bakirwana maka Africa abo nga bantu nga be bayimba music kati bana abayimbi balevi bani abo bonna music oyo nga wakusaaga mbusazi nga actually sina gospel era nga ne radio za wano tezimukuba nga the urban stations here would only play English music wabazungu speed yazingezanya wabazungu ne babale bapanga bazanya wabazungu zizandi badizanya urban music kati ne Kampala FM zizaliwe ez'oluzungu awo ne Alpha kati Alpha eyo walingayo kyali wange ani Mike Preston ne Susan Makula nga bali ku Alpha kati nga be bali eyo kati nze nga ndi ku Spirit wano nga ku Pale FM awo walinga avuka bange nga bali awo badonje kisibani awo ba anka awo bonna naye nga kizibu nnyo okupenetratingamu kati Tony Smart nga ali ku Kampala FM
FM je kati yafuka nefuka FM je kati nga zizo urban stations ukitegedde kati nenga music tebakola ki tibamukuba kati kinakola nengamba manyi kati kanyingire nze ne sacrificing tukube urban music kati netandika okuba nga abana bayimba urban batono nenga bayina engeri gye bamugaana muno mugana nga nizena kuba ko namalako ko n'emyezi ng'esatu nga sifuna musaala wano nga kubanga bakukyajinga bagamba wakubya akayimba katali mu playlist kati mukamange nagana yomanyi omukulu munna oyagala yingizaawo kya music w'abaana bano kati oli nagamba mukamange nagamba naye manyi munnange kingi ono mulamu muweeyo nga yekati oluyimba lumu mu show kuba agenda kusigala ng'akola ki ng'akikola ate kati nze nga ndi dedicated nga njagala nga nyina obwagazi kati nga ndi available kati ng'ebibi byange bitono nnyo okusinga ebirungi byenkolera station kati ne bagamba baterekagala oluyimba lumu kati nentandika okugulamu abayimbi ne bagamba naye mukole quality nga mulungi kati music ne batandika omukyusa ne bagamba video musooke muzireke temuzifaako sente ze mwandika video mukole audio nga muki mulungi ne mbayitamu kati bwe tukola music nga tambudde bodo kiriya wala bit connect biki ne ntandika nga dancehall atandise okukwatayo kane nga kantegeka y'ekivulu ebiseera ebyo nga twalinanga ebivulu wali ku Gadith House waggulu opposite Mutasa Kafeero Calvary Chapel waggulu nga tuteekawo shows naye nga abayimbi tuba bangi nnyo okusinga n'abazize ova modesi n'ogera n'oyimba n'ogiraba oti music gyavudde gospel night ku TLC bwe tutyo nga bwe tutubeera kati nengamba naye kati kanoonyeeyo bafaani abalala kati nezijja ku show yange ku makya ku lunaku ngamba buli akiwulira ne ku Facebook buli awulira nga awulira mubandabanda mupangulukufu vibe ayagala vibe ya mukama muvubuka muto bwe njagala nsindikira WhatsApp nenkola Royal Army kati bwe nkola Royal Army ne manya kati olinde nyina ba member batandikibwako ku joininga ki ebivulu kati nenkola show ono na music gwe mbadde nkola owaraga dance olubiki ne mukunganya kati ebivulu ate mbijja mu church zena zo okujja ebivulu mu church byaberanga mu church bya Sunday olwaggulo ng'ebinga bya church ebintu byabiranga ku prime time ne mu kikoni nenge bisigale bya church lwaggulo kubanga biri okubeerako n'ekiweebwayo mukitegedde kati Sunday service gye batuwanga kati awe kolaki otufulumya then Levickson naye nakolaawo ekivulwa mu 2012 nakolaawo ku Sheraton kati awo ne tutandika nga already kola muweeri abakubi ba pate weebali nga music ba DJ bali nga batono bokanga balinga ba DJ basatu bana paka katutwazimba industry ya ba DJ wenaji kati bali ba DJ balinga 45 mu bawo by association number okitegedde kati eno raga dancer yenna zamuyingize kanisa nga niyo kimanyi nti no bine ebidongo bisobola okuteekebwako eki enjiri ne tutambuza generation kubanga nize nanyinja aba generation ento etambulejja kati abo tutandika abo tufuluma abo muziki gukola ki we gusimbula endongo bwe simbula gospel bwa tankala na abani bwa jabuli omukati buli muyimbi ayimba gospel abani kati nga tuvudde ku bya gospel industry n'okugisaasanya butya abayimbi bye bajjiramu n'ebivulu. Let's go back to our point which I was interested in most. How did you come to say that now it's time for me to get someone? How is Rosa sali wa kukaka naye naawe toyo nze kukakasa kati nze nkunyonyola fe nze sai mucho okuwasa tekwali mu plani yange nkubulira mazima okuwasa tekwali nenga waliyo kimanyi nti kirungi era it's good no kirungi ndi mulokole kirungi okitegedde kirungi ndi mulokole kirungi omuntu yenna okuwasa alina owasa okitegedde naye nganze mu plani zenkubye zonna temuli yadde tekuliimu ekisemberedde yadde kati era ffe kati nga tulina lero twatukako emyaka twatuukako nga batuwanga example nga batuwa example balimu abatwala abantu nga basatu ate yasimanyi Apostle Grace kwaki bamuyingizaamu nnyo mu kintu kino Apostle Grace bamuyingiza mu kiriiki eno naye nga ye Justin lwakuba buweereza nga bukuze bukola ku speed ya waggulu kati ne batandika ne mubanja okukola ki okuwasa naye si mukulu nti ali awo omusajja mukulu nedda yali mu kagrupu kamwe ke bagambanga muwase kati batugattanga abantu examples bazituweerako nze naye n'Apostle ne Pastor Bugembe. Pastor Bugembe juzi yaŋŋamba nti banja abatannawasa lwakuba yali mu kamera bangi ati kati ekyo bangi abatannawasa ba Grace Morgan gye bali
Grace Morgan sirina linnya lya muntu nze njogedde mbasobola abo okitegedde kyengamba bwagi bwe bali abatannawasa naye kati ffe because twalinga mu limelight nga we are the forefront. Yes. Apostle ng'obuweereza bwe bukulira ku speed ya waggulu nnyo. Kati King mbeera ku radio buli lunaku mu gospel space nga njikwatidde bwenti entertainment. Kati ng'ate pasa bugenda nga alinaye kati nga bagamba bwe tukwatako bati batuja bati examples baza atawasa tubaawo. Nga bwe batuuka ku by'okuwasanga mwogera ki? Ate kati ffe nga babakuba left right and center nga musigala weera. Ate kati bagenda tuwasiza. Naye Apostle alina engeri yeemululamu awo zwi n'abavaamu. Kati nange neesigala bwe nsigala ne mbirabalaba mu katinzi omukyalo wange namujja mu bidongo. Gy'oli otambulira mu bivulu. Mu bidongo byange byennyini bit connect ebyentegeka amandi awo nteze ekitimba kana akobola kayingiddeyo n'abeera mukwano gwange. She was nice, she was a very understanding human being. Byatandika biti nice, just you know how you see a sweet soul, a nice person, a nice girl. And then one thing led to the other. Paginaga naye kulwaki kikuwasa okitegedde no yagamba nagamba ku muzadde nagamba ani nga sirina plan muzadde nanga nze saagala abantu badeetinga maama we yangamba nze saagala abantu balawo kwaka badeetinga ngamba giwunye kati family njiwa ekitiibwa mwana muwa ekitiibwa nga naye kye sirina mbibalabalamu nga ndaba sirina kye sirina nensalawo nempasa covid omwo nengamba ekiki wensukkawa tekiggwa kijja nakunyambako namba nembajetingira abantu bange 10 nenfuna hole yali esinga obunene wano actually yali solo otuza abantu yali ya Africana nga eri busolo okubeera mu social distancing wamwalimu abantu bangi mikwano gy'abamuzeeyi nemikwano gyange bali bangi kubanze kati nze mikwano gyange gyonna besinga bali basumba era abo bogirabe bulungi nnyo balaba nga basumba bonna bali mu Apostle bonna abasumba bali mikwano gyange ebiseera ebyo naye kati bagenda mbakendeezaako lwaki bitukkiriziganya byanjawulo obudde bugenze bukyuka kalatezi sinze muntu asobola ebyentalo saagala kavuyo saagala sikando kati mbyewala nnyo kimu bibiri kino kati nentalawo nga mpulinga out menga sirina buzibu nzi nansi yonna nagijjirako ddala amaanyi so nempasa nemala okuwasa njeeyo nfumba kati ndi colonized njeeyo bancolonizing omukyala yanfuga kyayogera kyetugenda nakyo kyateesa sikiddamu so wentambulira obulamu bwange buli. So that is you at a moment now. Yeah. So as you're winding up, according to your story, tulabanga waliko someone who is not a joking subject whereby oli bwakujjonkeranga nawe amuddiza naye waba takujjonkedde ng'owulira oyagadde ate ng'engatto yewayagalanga okwambala engatto ennungi. Kinjagala okujjamu in that story gye twatandikiddeko, into what kind of advice would you give to someone out doing that? Gw'olowooza nti kyewali okola kyekyali ekituufu owakikola mu butamanyi okubanga okola ebyo at the same time you come and minister? Bwali busirusiru bwe nalina ne ngate nekigambo nkimanyi peer pressure. Bavubuka bangi nnyo abakola ebintu ku WhatsApp okwo n'apostinga video ku WhatsApp status fenna n'atublockinga naye bakyali balabe nti nno naye waakabi. I think you've hit many. N'atublockinga fenna ku WhatsApp abamanyi nti muntu wabuvunaanyizibwa mwana we ategeera naye n'atublockinga. Why? Because ayagala ekintu banne baalina kakirikike kaalina kasigale nga kamulaba nti waakabi. Kati bwe tutubusitira okubeera obudde obusinga twagala nnyo osanyusa abantu abalala for the peer pressure and so on and so forth, but the reality is muffe tulinamu embala endala tuli bantu balala okusinga, so that is where the problem comes in. So kati nze obulamu bwange butransforming ddala bonna nembuwa Mukama n'ebyange byonna era mu gospel muno kati nasalawo era ndowooza nze omu ku bantu abakyasinze tulinga abantu babiri that have heavily invested serious money in gospel music. I think every year I part with over 100 and something million shillings
to just organize the Royal Gospel Music Awards, the different concerts that actually we do, the events that we do, and ate abantu tebasasula, abantu tebajja, abantu babira mu bivulu, abazze baagala bya bwereere, but so zinasalawo ne ngamba kankikole kinnyumira nkyagala kimpa emirembe bwe buweereza bwange ye badeni yange, so ndi awo ndi okay, ndi comfortable, ndi fine. So to somebody else there, it's not too late for you to flip your life around and to understand the bigger picture for your life. The goal, the action upon your life is more important than you pleasing other people that are around you. So byonna byokola manya nti obikolera Mukama, oli watondebwa kuweereza Katonda, oli olwa Mukama, n'ekisa ky'olina n'amaanyi n'amagezi g'olina gonna Mukama yakusoboseza okukola ebyo ebintu ebimu. So the earlier the better, the earlier you understand, even the better, by the way. Before we close up, yeah, what are the kind of challenges zosinkanya mweno industry? Trust me, wakubadde tonyiiga naye ate okusoomozebwako kubaawo nyingi weeziri. Esookerwako ddala amalala g'abayimbi. Abo gonja gogerako bakimanyi njogerako buli ssaawa. Why? Because twayingirwa abantu nga si balokole naye ne basalawo okuyimba gospel music. So kati enkola y'obwa rebellion ebalimu nesigala ng'etambula nabo mu bino ebintu. Kati buli lwolwo nnyo n'omuntu otandika okufaanana nga ye. Kati because bakiringa nnyo n'abalokole ne batandika obba corruptinga. Yes. So before you know it, you're dealing with corrupted artists that would have been not corrupted if they were not working with those that are not saved. So and then challenge esingirayo ddala ndowooza emu ku zo ezisingayo nti abantu abasinga bali mu buweereza buno obwa gospel ministry. Wakati ne ba creatives ne ba film actors nabo bali mu associations ezenjawulo eziri mu federation, nti abantu abakola ebitone abalina ebitone ku lwa Mukama, abalina bikozesa ku lwa Mukama, abasinga tebamanyi Mukama gwe baweereza. Most people do not know the God that they serve. Bubalowooza just kinyumo bunyumo, kunyumirwa munyumirwa kukola mu bitukoze kutambula butambuzi. No, it's beyond that. So for me, era ngamba nnyo abavubuka ne ngamba abantu nti sooka otegeere Mukama gw'osinza. Sooka otegeere oyo gw'oweereza olyoka osobola omuweereza obulungi. Lw'olitegeera nti eno gw'oweereza olikimanya nti oli mutume. Omutume teyeetuma, omutume taba nannyini abeerako. For example, kankuwa ekyokulabirako, President w'eggwanga bw'omuyita ku mukolo gwonna, bw'aba tasobodde kujja n'akusindikiranga katugambe sipiika, n'akusindikira Tayebwa. Tayebwa bw'ajja agamba omukulembeze w'eggwanga antumi. Yeah, true. Era n'asoma obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga, ye tasoma bubwe. Okitegedde? Era tateekawo birowoozo byawo. Kuba abazze mu ofiisi yaki yoli. Kati kyekimu naffe abalokole bwe tuli. Naddala abaweereza ba Mukama. Twakwasibwamu bukwasibwa kino ekirabo. Ne kino kye tulina nti just tuli babaka b'oyo ali Katonda ali waggulu. Nti era kino ekitulina kikola for now. Naye nga after that bintu biralamu. So obudde obusinga bo bapretendinganga era babehavinganga bo bebetumye balinako obuyinza obwenkomeredde bwe busembayo. Ekyokubiri tulina ekizibu kye bayita ekisembayo ba kingdom financiers. Ebintu bye tukola bya bbeeyi byetaagisa ssente nnyingi ate byetaagisibwa okuzimba obwakabaka naddala kati eno gye tugenda. Nti okibadde okimanyi nti abantu abali mu myaka 5 okudda waggulu bali miliyoni 5 zokka mu ggwanga muno. Miliyoni 5. Kakitegeeza kinti population esinga obunene bavubuka. Naye kati ekkanisa zikola ki ebyabavubuka ebibasobola obbanywereza mu bulokole nebisobola obbaagaliza obulokole. Ekyo kyekintu ekirina okulowoozaako kubanga abavubuka abennyini ye kkanisa ey'enkya. Kati ffe abali mu kkanisa ey'enkya abagiteekateekera, abakola ebivvulu, abakola events, abakola awards ezibasiima ezibeebaza, tusanga obuzibu nga ssente tuyinira kunoonya zaffe, tutundayo embwa zaffe nga 8 mwenda n'okola bwoti n'okola ki. Let's wind up, King. Let's wind up. Quick. Yeah. Quick one. Kyekisinga okukusanyusa nekikuwa essanyu n'owulira ng'essanyu lyo liweddeyo. Kawala kange. Bakayita kaani. Bamuyita Naya Crown. Kyekisinga okuggyako waya. Newankubadde you don't react. Omuntu yenna okujja okundaba ng'awunya enkwawa. Oba omuntu awunya ebigere awunya enkwawa. Omuntu ateefaako awunya akamwa. Quick. Erinnya lye ery'obuto lyali ki? Silver. You were Silver? Yes. As in like the nickname? Yes. It was Silver? No, my real name is Silver.
So abantu ajangu nyangu kita silver ya Wesley ba yajja bukulu. Oba twali ku radio beerawa. Oba siri ku radio, weba siri ku radio mbera mu office. Weba siri ku radio mbera mu office, weba siri ku radio mbera mu meetings ezenjawulo, weba siri ku radio mbera waka. A quick one. Yeah. Kiki abantu kye batamanyi ku Wesley? Abantu kye batamanyi ku nze. Nti mfune essanyu lingi ng'anize ko kusinga ng'animba ku bangi. The last one, King. Yes. Who knows you better? Ani asinga kumanya My wife. gwenga? My wife yasinga okuntegeera kuba that's why I ended up marrying her. Awala basinga twa meeting ngo wetu waka oba nunga bakali jamu kyajeke waka. Najji waka n'ofuma emmere n'alya buli kimu n'otula n'omutunuulira n'akubuuza nga toyogera. Nga naye bw'otyo bw'oli. Nanga mankubowa. Kati ebibuuzo bitandika bingi nga ye yeebuuza nnyo kubanga alinga alina kyakoze. Kati ng'oyo simusobola. But when I met my wife now, yes. naye bwe tulana ye asabula emboozi n'agenda n'ayogera nga nze sirisi nga ndyoke nga takina mbuzibu tagenda. Kati awo yasinga okuntegeera. Then ekyokubiri nze ekisembayo siddamu message za WhatsApp ndi mufunyo nnyo. She understood that. Ye kati n'amasimu yasinga okuba nakakati ne bwetutegeera ntyo yantegeera nnyo sikinamu buzibu nti newembeera n'essimu nembeera nayo bwe nti oyinza okukebera byendiko nga nange sibimanyi byendiko naye nga essimu ngitunuulidde njiriko njiyita bwe ntyo naye nga sirina kyamanyi kyenkola ne message siziddamu kati yate yantegeera takifunamu buzibu naye bano nakubidde essimu notagikwata kingisibula babalabi baffe tuve wano abankuumire Yesu abanjagalire Mukama waffe Yesu Kristo nsaba kintu kimu atulaba wezuule omanyi kikyo olina okukolera Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kuyita kuddayo waggulu eyo obeeko naye byonyumya ebyogamba kino nakimukolera omwana wa Katonda bw'oba owulira nga tolina kitone mu bintu byonna ati kikale beerako n'essente ofujjirire omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo abasobola okukola bagende mu maaso akasembayo okimanyi bali bagenda kundyako ebiseera sometime ewa bampita mukolo okwemusinga ebintu nedda nagenda okwemusinga amanyi bintu y'abantu batuufu natuukayo nga pulaani eri yakunkwata kiyiifuyiifu bibeerawo nno mu Kampala badde abazaala alina okwegendereza era omuvubuka eyandabulako yali asabira kwemu ku kanisa n'angamba King nakulabe ku kyaki wabaddeyo wano vaawo bakuplootingidde bagenda bakukiyita batya wakisomoko otya nakisomoka omuvubuka yaŋŋamba King togeza n'onywa ekintu kyonna wano eno era singa kibadde kisoboka microphone gy'okutogiraba fuluma nayo dduka ovi wano pulani abajja ate gwejjukira gwe tewali toyagala nakuwasa naŋŋamba King ati bo balooza naye kanali munnaabwe yanti kati naye wali byankendeeza nako engeri gye nali nyambalamu nga buli mwe nalooza ndi muyonjo nyonyonyo ndayika ndisaide naŋŋamba gwe fuluma bufulumi ne microphone togiteeka wansi bajja kutegeera gwe genda dduka ndifuluma bwe nti mama nyabo nebango banesanga wa boda ne mugamba nyamba akanono kololo wano eno let's talk about the things they are real biyumba ebiri ewo gwe bimanyi they pay bali bansasuddeko dda nze sinze muba MC be Kampala wano nze asinga osasula sente nnyingi ate nze gwena kukwata microphone nga naweddeyo naye bali banzise munamwana ezasigalayo tewabala balance zisiba na balance wakona gina ne microphone yawe ne mukubira na ajja naji kimafuta please era nali boda na nyamba ne mugama nyambo zije wano nga bantu ala bandi talitiriti eze nyumba ezo byola bebe house era nabye ne gundi bakutaba amakomeka police yina bikutte kibeereyo era zinagenda just house party ate gwasoka bangambe eri ku Sheraton tugenda ku Sheraton twakolayo katono nyine bamyawo ka cocktail bichi ne bali tali mozini limousine satu ngate kitulina gye tudda pate weeri entuufu gye nyina okugenda ne batuvuga ne batuleeta wano ekkololo kyali kikyamu program olugendo lwange mwebali kubanga mujje ku middeko ey'obwakabaka wetu wetumaliriza naye nga twagala